Nabano JMT ejigendo kugumiza ekibira naye ekibira ki bebana betugendo kuza nga tebawulira bebana betugendo kuza nga bali anruli bebana bagendo kukuba ennago so tukoze tutya okulabika nga tuteekateeka ekibuga kyaffe oba ensi yaffe okuba nti ekisooka temuli bisasiro ekyokubiri entobazi tuzipreservinze ate ne tugezako kuba nti tuzikuuma nga ntobazi. Nze Penina Nantume nga nzize okutuusako program Sumulula wamu ne muganda wange Simon Kawalata so tulakalira tutandika olunaku olwaleero mu style. Uliranga akamuganda okatandise ddi njuli yanyo kawulidde luli yangamba atandise otegatega ebikono bye yangamba nemedde ku lujja abakota balaba awo oba ofuuse ki Penny tonnesibako baganda bange mbamanyi wasiza otya omukwano mwatandikiriza mpola Uncle Simon mungoba kuki Uncle Simon owomukwano Simon awo otandise shia bwe nakuyita baby mukyala wako njagala mukyala wako yite ebintu nga bisurprising abantu bataliwa ataliwo tagwira muti ya brother don't brother me ntumira ku buli muntu nga taga muyita brother ate nga bo batu brothers mwe musinga tu brothers Simon yakusinga brothers only nyera ngendo ku brothers okusisitasinga ngomanya mwasize mti basone banyuma consultant muri bulungi jonna gye musodde okubanga mukolako sofa ambabuzaako abasula ku mirimu nga okedde kudda waka we bali kukola then nawe alina okugero genda okukola tugamba nti wandi badde ove waka nga obudde bukyali nga jamu tannakwata ennaku zino kakwatakwatamu abaana basoma ate rush hour ya bibuuzo rush hour ya kutuusa mwana ate naawe otuuke gy'oli and I think tewali kintu kisinga kumalamu maanyi kubeera ng'oli mu mmotoka bw'oti nga tolina wakudda ne nga buli wotuna ku ssaawa bw'oti obudde bwongera kudduka bw'obutambula ate ng'abadde osobola okuzuukuka pozi tutumyako ne ku muntu ng'oli mu buliri oyagala kuvaayo toyagala kuvaayo alamu zaayiseeko dda owulira ne toyagala kuva mu buliri awo bwobwo mukwano ng'oli mu buliri obutali bubwo teweetaaga alamu oli mu buliri bwa Simon kimanyi mukyala w'essaawa yonna avaayo alamu kuloko togyetaaga gwe alamu mukikolanga ekitwala abakazi mu buliri bw'abakazi olunaku olwaleero tukomekereza ebibuuzo bya PLE nga olunaku olwaleero balina English ne science English nali mulungi nnyo Simon nnyo olaba nga bwe wagamba nti singa telefayina teriiwo nali nnimba Simon nali nnimba nze mu luzungu actually njala afuneyo ko olunaku lumunzi gye tukolesha mu luzungu kwefu oyagala batugobe oba omusajja agala omusigazi oyagala kusigaza owekitiibwa Jennifer Kalule olunaku olw'eggulu yalangiridde nti abaana twakazaala 6 mu period kyekijja abaana speed mu mbuto nga banyaayo bali mu kutuula bibuuzo ate nga 3 olunaku olw'eggulo twazaddeyo omu tuyinayo 3 abazaaliddwa mu wiiki eno yennyini nnyini ejjo twazaddeyo omu ne bamwongerako eddakiika 45 tetunafuna nnaalongo bakongera genda wali osindike muntu wo omalirize mathematics alinyisa ebisa body mass maafi yakwasiza abayizi ekisokka ekanungu omwana yaziriseyo olwayingidde ekibuuzo yakozeewo kimu nebigaana basitemaza baloganga bwe batyo ekibuuzo ekituukako nga tokiraba nola maama we yafa bannanfe balina kitaffe abaziwasa mu bakazi abangi nga tebalina tebatukwatako bane mwebale buli omu mwebale kwefuga nga nawange webale kwefuga ebizibu bingi ate era nga byebimu mu ggwanga lyonna ekyebuuzibwa ebizibu bino tugenda kubijjawo kitya ekisooka ebibuuzo okutuuka nga leeti ekyo nange nakiwuliddeko okuva ku makubo okuba nti gali flooded n'okuba nti ba officials tebabeera mu masomero mu budde naye ekyo wamma kye nalabye waliwo essomero mu disitulikiti y'Erakai abaana baatandise okukola ebibuuzo ku ssaawa 4 ningamba kati oba omubaka Kinyana Matama naye singa akozesa omukisa guno n'ayogera nako abo basaawa 4 entoloko waliwo abatandise ku 6 can you imagine nga amazzi gasaze tebalina we babituusa abamu ba special needs student ebibuuzo nga bibuuzo byabadde bituuse naye nga bakunnyonnyola baba kyali ba pupil
Student ne pupil njawulo ki? Pupil baba primary. Primary? Watu kamanyi? Nali manyi pupil wa baby. Nedda. Kati bo abakindergarten baba ki? Simanyi. Genda maaso. Buvuma Island, oba ku bizinga by'e Buvuma, amasomero agamu gafunye ebibuuzo. Amalala gaaganye. Gaaganye byaganye. Ebibuuzo byaganye. Anti empewo wagambye Katonga nga bamutereeza basoke bemuebuuzeeko. Empewo. Amazzi nekakati nze ndo okusaabaza ebibuuzo bino okubituusa ku center zino kyaganye nti batandise leeti. Lwaki tiba providing security ebibuuzo bino bisula ku kizinga? Ebibuuzo bino bitera sula ku poliisi okwewala bali ababijjayo ne babigamba. Tugamba ni katuweereze poliisi oba tuweereze amagye n'ebibuuzo bituuke in time. Oba ontegeera. Kubanga ennyanja tosobola gikola ki? Tosobola gikontrola. Jerina gyesibako kukola ki? Kugamba nti ejja kubeera ng'eteese buli kaseera. Ekyokubiri nayo challenge eri government. Tetulinayo maato manene gasobola kugumira muyaga ogwo tutwale ebibuuzo. Ba invigilators abamu batuuse leeti. Bambi okusingira ddala aba special needs schools. Ate kinnuma nnyo nti ne mu Kampala mulimu abajja leeti. Naye Kampala amasomero agatuuse leeti? Yes, ebo. Wano Ekyengera waliwo Rainbow School nabo ebibuuzo byatuuse leeti. Bo nga ensonga eri ku ki? Ensonga eri kuba invigilator kujja leeti. Okusingira ddala mu special needs schools waliwo n'abatuuse ne bafunayo nti Saimo amanyi ku sign language. N'ojja otetenkanye abantu batandika ebibuuzo. So ezo challenge eri abakulembeze bannaye ende tutuna byebuusa maaso emyaka 7 gy'omwana singa gibeera gikostingibwa obwo obunafu obutambulira omwana agenda kusigala nga agamba singa tebankola bwe singa tebankola embeera y'obudde tuyinza obutagirwanisa kuba waliwo abamu aba essomero teryasenguse naye amazzi gasazeeko essomero ne babajjawo ne babateeka ku church ebibuuzo babituulidde mu kkanisa ne bakolera mu kkanisa maaso ga Katonda. How secure are those exams? Uzibira maaso ga Katonda. Naye kino kyonna kiddayo ku kintu kimu. Lwaki tukyagenda maaso kubera nga tufuna ebintu ebifaanaganako bwe tuti nga tumala omwaka mulamba nga twetegekera ebibuuzo ebyo bina. Ogambye nti no ekyaki ekola ki? Tubeera mu maaso ga Katonda. Tubba biweebwayo tuyingira byaweeyo dogs oza si bibuuzo bya mu kkanisa. Omwana yabba zakaati. Saimo nange neewaako enviinyo. Bwenno wandibadde weenenya nnyo nze nkubuulira. Naye nga bannange tusaba gavumenti ebintu ebimu ebyewalika ebibuuzo bino tebigwa bugwi biba biteeketeeke. So ensonga ze tusobola okwewala naddala ebibuuzo okutuuka ku centers ez'enjawulo leeti waliwo n'ebyatuuse ku ssente enkyamu. Nga bituuse mu budde naye nga biri mu ssente nkyamu. So n'olw'ensonga eyo bye tusobola okwewala waliwo hiccups nga tetwagala twogere ku Ministry of Education. Janet Kataha akoze kyamaanyi our first lady okuba nti ebyenjigiriza tubitambuza bulungi kati na bino bye tusobola okwewala tubikoleko mamutu stressinga kale naye ng'olunaku olwaleero tubaagaliza birungi bere mu abagenda okubanga mutuula tulina math kumakya tulina English kumakya ne science akawunguzi. Yes, ezo ziri passable nyangu nnyo. Kale nga tuvuddewo kakati olunaku olw'ejjo wano ku kitebe ekikulu ekya Buganda eBulanga Emmengo twakyazizza omuhiikirwa wa Bunyoro amanyiddwa nga ow'ekitinnisa Andrew Byakutaaga. Kakati kinajjukirwa mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini gwe tulimu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yakulemberamu delegation okuva wano mu Bwakabaka bwa Buganda ne balumba Bunyoro era ne balamba ebintu bingi nnyo namulako mu ku kisaawa awo ekyenyonyi ekiri mu kuzimba sayidi zeeyo n'ebirala bingi nnyo era nga mu byonna nzijukira mu bigambo bya Katikkiro yagamba nti wakati nga okusima amafuta kugenda kutandika waliwo ebintu byajja okwetaaga ate nga ffe tubikola ki tubirina so waliwo olugendo olw'okuzimba enkolagana wakati w'ebitundu ebikola ki ebibiri kakati mu byo basuse kwevumba kafubo akatabaddemu bamawulire ne tubeera eno wabweru nga tugamba boogera ku kino byati bitukwatako kakati later on bagambye kale mujje ne tugenda mu kisenga abatuuzi wa abagenyi ne batandika okutukobera era nga mu bye batugambyeko Katikkiro Charles Peter Mayiga yatuusiza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obugenda eri Omukama era ng'abwa omuhiikirwa era bw'atyo nga Ssaabasajja Kabaka amwagaliza birungi byereere era bw'atyo n'obulamu obulungi bwe bavudde awo ensonga y'enkolagana yayogeddwako nnyo era nga nkulu nnyo wakati w'ebitundu ebibiri Buganda ne Bunyoro era bwe batyo omuhiikirwa yategeza
ategeezezza Katikkiro nti nga naffe tulina mwanyi terimba naye anabeewaabwe balina enkola ez'enjawulo ezigendereddwamu okubeera nga ate zikubiriza abantu baayo ekisooka okulima basobole okuba nga beekolera akasente. Simanyi nnyo nakoma amasindi nagendayokko nebyo bingi nnyo ebyayogeddwako mu lusisinkana olwo era nga bannange tubaaniriza. Kale awo nga tuvuddewo nga tweyongereyo kakati ffenna ekitukeeza ne tujja wano kuba kukola kunoonya kasente and ebiseera ebisinga lwaki tukola kubanga twagala kutegekera abo abato be tuba tukola ki tuleeta mu nsi. Kakati njagala okubajjukiza basibe nyo nawe ali ku TV nti ojja kufa nga nange kwendi. Kibadde kyetaagisa kumakya kuno olina okutujjukiza buli saa nti olina okufa. Sibajjukiza naye kati mwene ensonga njagala bajjukiza era bwe mutyo kubanga mugenda kufa nga nange nja kufa okusikira kya butonde because it's providing a continuity. Yes. Tulabye instances nyingi nnyo oli naafe ebintu byene bimala gatundibwa abamu babisi basobola obikuumirawo. Kaakati mu kusika waliwo bye bayita letters of administration. Ekyo kyekiriwa bibandibadde ng'ebiwandiiko ebikuweebwa gwaweereddwa obuyinza okugavaninga estate okusobola okugavaninga estate on behalf of the deceased. Kaakati kooti enkulu erina omusango gwe yasazeewo naye nga due to public interest ndowooza nti ffenna engeri gye tutambulira mu kusikiza ne mu kusikira kitukwatako. Kaakati omukulu amanyiddwa nga Tukamuhabwe yatunda ekitundu ku ploti ku block number 28 ploti number 9 mu district ey'Embalala. Era nga ploti yagitunda milioni zaali 30. Bw'amala okugitunda Natukunda yamuloopa. Natukunda ono muganda wa Tukamuhabwe. Wabula Natukunda ono ku kyapa ye yateekebwako nga administrator. Tukamuhabwe nga amuloopa ng'agamba nti ono yatunze ettaka. Yes, ettaka lyali lyagabibwa era nga buli omu kyasobola okufuna kimanyikiddwa naye ne litagabibwa officially. Ontegedde? Kakati Natukunda n'agenda n'aloopa era okukakkana nga Tukamuhabwe omusango gumusinze. Ettaka liba lyoli. Kubanga ye administrator yabanga alina yaba aliddukanya on behalf of the nanyini ki Tukamuhabwe teyamatira era bwatu nadduka mu court of appeal ey'omulamuzi bamugemeire era bwatyo olunaku week ennaku z'omwezi zabadde ndowooza 2 November Justice Catherine bamugemeire n'asala omusango in favor of Tukamuhabwe era mu bye yeesigamyeko okusobola okubeera nga ate Tukamuhabwe amuwa okubeera nga ate atuukamu yagenze ekisooka mu section ey'ekikumi eya Succession Act n'agamba nti nno kituufu the act grants the administrator powers to manage the estate of the deceased person including authorizing the beneficiaries. Mu bino byonna kyagezaako kunnyonnyola nti kituufu act ewa obuyinza administrator okubeera nga addukanya n'okuwa obuyinza. Naye bino obuyinza babumusigiddwamu busigibwa baba nga abakwasizza babakuteresezza tofuuka nnyini bwe nkukwasako mutabani wange mukuume kitegeeza nti bano equally waliwo abalina omulabirira babeera bannannyini wadde nga gwe abakwasiddwa obuyinza kubanga bino ebintu bibaddewo emabegako nga administrator w'ettaka waabwebwa property abeera nga nnannyini ekibulamu batunda n'okutunda kubanga ku bipapula yaba akola ki anti ekikulu abamu baba ne property ne bateekako abantu tugezesa imo inayo account yo n'oteekako omuntu nze mukyala wo n'otaŋŋamba n'ofa obasuubira batya okubireeta kakale ne kati ate ng'ekyo kirese nti omutolede wamala okufa ne bakuwa obuyinza nga gwe musika olina okugoyinga ahead n'ofuna empapula wadde nga wasika olina okugoyinga ahead n'ogenda n'ofuna paperwork n'akyuka ne baziwa gwa administrator kati administrator gwabazze mu kifo kyoyo gwasikira okuddukanya estate ze zonna ze yaleka kakati kyekimu kyebakola ki kyeboogerako ebirala bingi nnyo ebibaddewo emabegakaawo kubanga eno ruling ebejja nga emabegakaawo waliwo ebyaliwo land division eya high court yaliko yalinga illegal
okugula ekintu ky'omugenzi kyonna nga administrator nga ebintu ebyo tebinnaweebwa administrator nti singa mufiirwa mu family taatawo n'abalekera ettaka ne mulyegabanya naye nga administrator talina gwawadde right ntegeera bulungi byonna bye mutunze ebeera mpewo kubanga kummwe tewabaawo abaalina buyinza mu mateeka naye lwaki abantu tebasooka kulama nti bannafa ne bw'olaama naye n'otagenda mu mateeka oyo gw'olaamidde kufuna kiwandiiko kimuwa bwa administrator mu mateeka gavumenti ebintu ebitwalenga kale tulina kwetolamu katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo tuvaawo